Enteekateeka z'okuyingirira ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga zikulembeddwamu omukulu Muhoozi Kainerugaba zigenda mu maaso n'okweyongera era ono avuddeyo ku mikutu gw'emitimbagano n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba nga ayingira mu ofiisi ye era ne bawamba buli kimu mbu kati akomawo okukima bulamu bwe. Kino nno kyetedde bannankyukakyuka okulowooza ebintu bingi nga mwe mwotadde n'okwebuuza lwaki omukulu agenda mu maaso n'okwogera bwe bati ate nga tubali tumutwalira mu kitiibwa ekya sayidi ninaaba nga ekitiibwa kino tasobodde kikozesa bulungi. Naku kati bbiri emabegakaawo bakulu bano badde bagenda mu maaso n'okuyingirira ekitebe kya National Platform ne bamenyaamenya ne bawamba ebintu eby'enjawulo ne boonoona ebintu ebitali byabwe nga kino kireetedde ebibuuzo bingi eri abakulu mu kibiina ne bagamba nti abakulu bano abakola effujjo ku kitebe kyaffe batwagaza ki? Buli omu n'asigaza ekibuuzo bw'atyo ng'ate ansa ntono. Wabula Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ennaku olwaleero avuddeyo n'alaga wa ebintu bino gye byatwaliddwa kubanga ebintu bino bibadde mu trucks era ttiimu ya IT ya National Platform egenda mu maaso n'okulondoola wa ewatuufu ewali ebintu bino era twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebintu bino bizuuliddwa mu kitundu eky'enaggulu ng'abakulu bano gye babitutte wabula ye omukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo mu ngeri ekuddaalira abakulu n'ategeeza nti n'obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abukima awamu n'okuyingirira amaka ge. Oluusi oyinza okugamba nti kiswaza oba tekiswaza kituleetera ebibuuzo bingi naye tusuubira nti tujja kiyitamu. Bino byonna twabisuubira era bino byonna tubimanyi naye tebalowooza nti bategeera nnyo nti bajja tusinga amagezi tebasuubirayo ekintu kyonna. Bannayuganda bategeera, bannayuganda bamanyi. Ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga yonna baagimenye ne batwala computers ne batwala ebiwandiiko eby'enjawulo ne batwala buli kimu naye tubasuubiza nti naffe ensonga tuziraba era ebintu tubyekenneenya. Tebalina kye batugamba, tujja kukola okulaba nga tutereeza eggwanga na buli kimu nga kitambulira ddala bulungi. Explanatory tetulina budde obwo. Ffe tulina kukola kino, tulina kwongera kulabisa abasajja bano, tulina kwongera kulaga munnayuganda kumusitula kumugamba nti the time is now. Obudde bwe buno, abasajja bali ku basi kyakyala, bali ku kasembayo. Okitegedde? Nabagamba tugenda tuka gwe Sugar Brown nakugamba Sugar Brown mbagamba tugenda tuka nga bajjajjaffe be batugamba be batujjukiza abatabani bazzukulu mulwanirire eggwanga tutuse ku level yenu. Dulijjukira batugamba nga abatabani bazzukulu ebintu bino mu biveemu. It's on record. Wakiwuliranga bajjajja nga batugamba ebintu mu biveemu naye kaakati jjajja akugamba muzzukulu mwe mulina ottereeza eggwanga. Mugenda gamba ki? Mugenda kunyumiza ki bannammwe? Batabani bammwe mugenda banyumiza ki? Nze nkugambye olwaleero ndi musanyufu, ndi mumativu mu mutima, omulimu gukoleddwa. Bwe tubanga olwaleero bajjajjaffe abatu discouraginga nga batugamba baana mmwe muve mu bintu ebyo, olwaleero be batutusindika tubeere mu bintu bino. Be batugamba baana mmwe mulwanirire eggwanga, ffe tugenda, mulwanirire eggwanga, ffe tugenda. Ng'ogamba tetusenvudde. Ng'ogamba tetutagguludde bigere. Ogamba tetutagguludde bigere. Leero njagala tunyumyeko naffe nanyiga ekipeesa awo wansi. Ali lwedde okujja okunyumyako wano naffe okudiscussinga ekiriwo nyiga ekipeesa jangu leero nkwekakisa. Nyiga ekipeesa awo wansi kakasa nti network oli clear, kakasa nti oli steady bulungi jangu oyiseewo ensonga. Baganda baffe abanankole mukitegedde? Mukitegedde baganda baffe abanankole? Ndoza mukitegedde nti luno tuli mu kinnya ffenna. Luli babaddengawo ka propaganda akagamba nti abo baganda tebagenda kubagaliza kintu kino, bagenda kubasenza luti. Twakitegedde ne tumanya nti eriyo banankole bannaffe abali obubi abali mu mbeera embi. Eyo kodi ya tribalism Museveni nayo tekyasobola musevinga. Ako kakodi ka tribalism tekakyasobola musevinga lwansonga katulina abaana abanankola abali solid. Ng'omwana ayimirira n'omuntu owa wansi
tulina kakati abaana abali mu NRM abatandise okuvayo ne basitula eddoboozi. Omanyi kitegeeza gwe? Omanyi kitegeeza abaana nabo okutuuka ku exit ne bagamba yadde tuwagira NRM naye nedda bino bye mukola tebiriiyo. Omanyi level kwe tuba tutuuse. Omanyi kitegeeza gwe? Olwaliro nabo babiraba ne bagamba bino bye mukola mususse. Nine fujja erikolebwa eri ekisirusiru ate ng'olikola ku bantu ba bulijjo. Omuntu atakwatanga ku mmundu. Omuntu akola ekintu ekiri mu mateeka. Gwe kennyini n'otuuka nga n'amateeka ge wateekawo gatya. Nze sirabanga basajja batiitiizi bano. Ate nno nze nina kintu kye ndabye. Museveni ono ayina engeri gye yali yakwatamu obwongo bakitaffe ne bajjajjaffe. Naye ate ndaba kino ekyana kigenda twanguyiza revolution. Kino kitabani kya Museveni. Era omusajja yali mutuufu nnyo n'agamba ebyobufuzi byakubala. Naye wootunulira kino ekyana style gye kyagala okugiramu eyo. Ey'okulaga nti eryanye eryemanye. Ey'okulaga nti kyo kyekimalayo. Ery'okulaga nti kyekikatonda. Munnayuganda tayagalangako kumulaga nti gwamusalirawo gwamutegeerera. Ekyo kyemmanyi ku Munnayuganda. Munnayuganda gw'omutuusa ku extent kussa erimulaga nti gwamutegeerera. Gwamuteekerawo ekiddako. Gwayina omumutegeerera. Munnayuganda aba agenda kufuumuula emisindo batogenda kumalako naye. Kyovala emabega ko wali Museveni abadde takozesa nnyo lyanyi. Ng'ayita eno mu kusaasanya ssente kugula bantu, kujja kudyeka bantu, n'aleeta bano batamala emirundi ne bajja ne batambuza propaganda, buno bu Frank Gashumba n'ajja ne buyitawo ne buzisawo propaganda, ng'akimanyi kuba Museveni amanyi Munnayuganda when it comes ku kumuteekako eryanyi kiki kye kitegeeza. Kati kino ekyana n'abakibalira. Munnayuganda tomusosonkereza muleeta waata olw'okusirika wata tebagamba omuntu asirise. Omuntu asirika aba muzibu nnyo. Kubanga tosobola kupredictinga kikyazzaako abantu balina obusungu. Mukaabiza abantu. Tugenda tukanga omuntu okufa nti afudde essasi takyatya kubanga neemulaga ajja kufa. Ne wanaaba agenze mu ddwaliro okuzaala agenda kufa. Kati nze mbabuulira. Mbabuulira. Mwandyeteeseteese ne mwesigazaawo kaggaapu bannayuganda be banaasobola obbasonyiyira. Mugenda kutuuka si mmwe abayavula obwavuzi, si mmwe abatakyasobola na kudduka. Mmwe nno ffe tukyasobola okulaba ku baaliwo ku mulembe gw'Obote. Tukyasobola okulaba ku basajja ba Kapaafu, abasiba Kapaafu Kaponteiro, abalango, abatula wali ku Uganda House. Nemmwe mugenda kutuula wammwe. Mwengeno gavumenti ekyuse mugenda kutuulako wa. Eno tukyalinawo n'abalanga abakera ku matya ne batula ku Uganda House ne bakwata amawulire ga New Vision. Nga basibye buponteiro bwabwe, bakuta obupaafu bwabwe. UPC oye. Nga ne wootuuka ebushenyi, osobola osangayo abalango abali ebushenyi. Nga baali ba UPC, nga bamemba ba UPC n'emmwe aba NRM mmwe aba National Resistance Army mmwe mugenda kutuulako wa. Mugenda kubuddamako wa. Ani agenda obbabudamya mmwe nga Museveni avuddewo. Abagezigezi mwandyesegudde ng'obudde bukyali ne mutakola bya kisirusiru. Kubanga kati n'omunozana abadde alina obukyayi ku Muganda takyabulina. Omwesitani abadde alina obukyayi ku Muganda takyabulina. Omusuka eyandibadde afuna obukyayi ku Muganda takyabulina. Olabye we tusenvudde. Olabye we tutambudde. Naye ng'omanyi ani atu breaking the chain ya tribalism. Temumumanyi a breaking the chain ya tribalism. Ekyo kye kibadde kikyatubuzeemu mu opposition one. Mu change forces ko opposition ekibadde kyatubuzeemu ye muntu a breaking a chain ya tribalism. Nabagambe eyo chain Museveni abadde agikozesezza nnyo okutuyawulayawulamu. Eyo chain ya tribalism abadde agikozesezza nnyo okutuyawulayawula. Naye look at Bobi Wine. Bobi Wine yajja. Ogenda mu kuba kodi ya tribalism nga yabuuka amawanga wano. N'agenda mu Western. N'agenda mu Western. N'agenda entuŋŋamu.
nafuna babi itungo Kyagulanyi. Ngenda ku musikati abamwetoolodde bawayiswa mufumbiro ba David mutemunategera lwaki bakubye nnyo David Lewis Rubongoya ne Benjamin Katana kozesa kukubwongo kyebuuze nenga ebya David Lewis Rubongoya byonna biri mu kamera bizze mu kamera negwe weebuuze omuntu akera ku matyanga yakwata omwana we nga musindise kubega His Excellency Kyagulanyi kujja kola mu opposition ate olwalero lwaki yamu exposinga alwana nnyo amu exposing njagala oddeyo tunuli akasajja ka Abedi Bwanika zino ze mpiki za Museveni zabadde akozesanga okuvuga narrative ya tribalism. Abedi Bwanika olwalero byayogera ku David Lewis Rubongoya ne Benjamin Katana gwewebuze lwaki asikayoga n'amapeesa 2 lwaki asikayo David Lewis Rubongoya ne Benjamin Katana gana amapeesa 2 gasikayoga alemeddeko weebuze lwaki asikayoga no mapeesa 2 nenga teweerabira ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye Abedi Bwanika yagamba nga Abaganda wano temugeza ne muwa omukiga akalulu temugeza ne muwa Dr. Kizza Besigye akalulu nenga Abedi yomu omulaba addeno n'abeeta Museveni n'abeera ku Museveni kati wabaddenga wa abantu bano webati nga bagenda kujja banyige pesa ya tribalism nti n'omuntu abadde alina kakwate ku David Lewis Rubongoya oba ku Benjamin Katana agambe naye bano basajja kikaaki bano betugenda okudiiringa nabo betulwanira nabo nnunula eggwanga kati oyo yeske kadro western abakazi batu basajja batu nabo bali mu kudduka bajjeno mu Buganda nosanga omunankole nga awasizza omusoga nosanga omunankole nga awasizza omuganda katobobo elements ba breaking a chain kino kyenkulaga nti the moment lwe tuna breaking a chain kano completely ne kavaawa ka tribalism muganda wange tugenda kutwala abasajja bane emisinde zezo chain zo ka Museveni zabadde akozesezza nga bakugamba ng'omunyankole ovayo tano yogera ku bino ebyo biveemu mwe muddeeri temugenda kufuna bwogerero kakati omunyankole nakugamba yagalanga nnyo baganda bafaabo abavuddeyo nga bali ku side eyo ey'omu western ne bavaayo nga bali mu revolution bali mu struggle tubaagale nnyo tubaanirize kubanga abo Museveni abadde ababisa akatambaala akabalaga nti Museveni wembandi mu kintu nammwe abanyankole bonna muli mu kintu eyo tabitunyumiza mwe basegolwa ye chairman wa Great Rex oyo Kasasiro sitwagala kumanya waba yagenda nafuna knowledge okufubutuka eyo ng'olwalero knowledge oyo yagenda kutuyamba okukakkanya nakyemalira ffe kyetwagala temugenda tunyumiza Kasasiro oyo okiwuliza temugenda kutunyumiza Kasasiro Museveni yali mu government 2 yali mu government ya Idi Amin n'eyobote simugenda kutunyumiza Kasasiro nammwe abatabaddeeko mu mikono gya Museveni batuyambye eki wano ko opposition batuyambye eki mwoza Kasasiro yakyakola ku banna Uganda mutunyumiza agaboozi ago kiki kye tutamanyi muganda wange ffe tetukyagenda nagaboozi gammwe ago ffe tutunuulidde actions kiki ekitwongerako ate tetumanyimize ffe n'emizannyo gya Museveni tugimanyi bulungi nnyo era asobola okudeploying wa His Excellency Kyagulanyi n'adeploying wa Chairman Nyanzi n'adeploying wala wonna ewa David Lewis Rubongoya n'atadeployingawo naye ffe eyo chain kugambye twagibuuka akakakunizo twakabuuka togenda kusanga nze nnuwa mutwe nga ntandise ebibozo by'ekisirusiru lwaki Museveni adeploying walala wonna ewa David Lewis Rubongoya n'atadeployingawo ndi mugezi nina amagezi era ntegeera kubanga womba ngenze mu script ya Museveni yonna yennyini Museveni gyayagala oyo Kasasiro mugende mu mugambe balala si wane waffe eno generation nzukufu etegeera ng'ongamba nti Abedi Bwanika gyeyerye pesa ng'ogamba nze sitegeera ebyo ebibozi mugende mu binyumiza eri ewa Kimbugwe abinyumiza emyaka egi 5 naye bannayuganda baabigoba awo twabuukawo dda temutunyumiza Kasasiro wammwe gasiyo omwereere
abaganda bajja wano ne bakuba emmundu bafunye eki eruwero baganda be basinga okufa obuwanga buli kungulu ku ttaka mutunyumiza kasasiro mutunyumiza gasiya awo twavuwaawo oyo kasasiro mumuzze eri mu bidipi byammwe gye mwabeerangayo ne mwefumbafumba ne mulaga nti gundi kakati ffe munnaaye ffe twagala nunula ggwanga Uganda temutunyumiza oli ne wanaabeera nga yayitako mu mikono gya Museveni naye ng'olwaleero expertise ye n'amaanyi agatadde mu kununula ggwanga oyo tujja kutambula naye temutunyumiza kasasiro wammwe after all abadde batulaga nti bali ku opposition ebbanga lino lyonna bakoze eki be balya ne bannakyemalira kati nze ng'oŋŋamba munesiga Bedi Bwanika njisembeza Bedi Bwanika David Lewis Luwongo ya musenza akati musembeze Mpuuga Benjamin Katana musenzo oluti nsembeze bambwa Kakembo Tekamwa bakatana mbasenzo oluti ba David Lewis Luwongo ya nze nga ninamu ku magezi muguno mulembe muloza kuchakola ku propaganda kasitatamale mirundi yafa yagenda n'omulembe gwa propaganda ne bulaka meiro ebintu bituuse kati byekola byokka buli kimu kyonna kiri kugundi ogenda kujjogera ino statement ate ino statement endala ejje ngekubawo obukubi bweti okitegedde so temutunyumiza kasasiro wa moyo simanyi Great Lex simanyi bikoze bitya mugende mwefumbe eyo mudde mu gurupu eyo mubinyumize eyo babaweeyo ku busente naye temugenda kunduwikinga banna Uganda my friend ffe twagala kununula ggwanga lyaffe ffe twagala issues zitugatta tetwagala zituyawula oyo kasasiro wammwe mugende mu munyumize eri mugende mu munyumize eri mu bibozibozi byammwe ffe twagala nsonga zigenda kutugatta ensonga zigenda tukumiza ku mulamwa tununule eggwanga lino okategedde bino si byakunyumyanyumyamu nedda okitegedde mwana wa ssebo kati eno elevo gye tutuuseeko kulino generation endala ndi wano okubagamba baganda baffe munywere tugenda kwenunula eggwanga tugenda dinunula weebale nnyo Kayira wuna ndeetedde Kayira lwaki oli mugezi nnyo mwana gwe otegedde ensonga lwaki Bobby Yanga ali munda mwana gwe nkwagadde nnyo Kayira oli mugezi ekisibya Bobby Yanga tewali kirala ku breakinga abaana abanankole abeekamwe nga abali basituse nga Bobby Yanga bamulaba nti abazizzaamu amaanyi boyi gwe songane ebyo byotunyumiza tubimanyi biri mu public domain tekikyeta agenda ku BBS David Lewis Luwongo ya buli kimu kyonna yakinyumya genda ononye programu ya mubuufu Sera Nantumbwe yagiweereza David Lewis Luwongo ya buli kimu kyonna yakinyumya totunyumiza kasasiro wote wali tetutamanyi gyogera tewali kipya okitegedde tewali tetutamanyi era n'ennyanzi we yandibaddeawo nga ye Secretary General nti ate akozesa Muganda kati temutunyumiza kasasiro wammwe ife tulabako we tusenvudde David Lewis Luwongo wabawe nga ye Secretary General ffe tulabako we tusenvudde era tulina we tutuuse kasasiro wammwe mugende mu munyumiza omulala wamma Kayira mbadde nzira ku Bobby Yanga ekisibya kasajja katuka Bobby Yanga kutta mentality y'abaana abanankola abavubuka abali bafubutuka ekamwe ngaawo abali basituse nga bali ku low feet kyekisibya Bobby Yanga naye ate ali solid ate olwedde abali basituse baali basituse gwe genda otule butulo scrolling ku TikTok olyoka osoke ofubulwe mu Buganda ffe anti luli madde mutugamba ffe tukuba omudomo twogera nnyo okitegeera kakati genda otunulira abaana bafubutuka mu Teeso abaana bafubutuka mu Ankola awo abaana bafubutuka mu Busoka abaana bali solid kati abaana battaanya ensonga abaana bamulungula ensonga okitegedde mwana wa ssebo kati nno ng'omanyawo bwe tutuuse faith ebintu
okiwuliriza Faith muveemu ebintu ebyakatengo okiwulidde muveemu ebintu byakatengo nabagambye kye twayingiramu mukimanyi twayingira mu lutalo muveemu ebintu byakatengo okiwuliriza olwaleero Museveni alaba morale eyimiridde erinnye waggulu ne wana abayagala kwatani bonna oba yagala kutukwata kutumalawo ajja kutukwata naye tewali kigenda kuyimirira ekyo kankiddemu nkikugambe ne wana abayagala kwatani nga amwetaaze ajja mukwata naye tewali kigenda kuyimirira revolution eno sigala ng'etambula struggle eno okusigala ng'egenda mu maaso okitegedde mwana wa ssebo wano tewali kimenya mateeka tewali kikolebwa nga kimenya mateeka bino byonna kwongera kubateekamu katengo kwongera kubasigamu kutya wane essaawa zino twetaaga buvumu wane essaawa zino essaawa gye tugendamu twetaaga nga morale eri waggulu tulina okubeera focused kati tokkiriza nsonga yonna ekukakkanya nsonga yonna ekujja ku cause okiwuliriza tokkiriza yadde sebyo bireke bigenda kubaawo oba agenda kukwata meka oba agenda kuwamba bameka ekyo nnakibagambye n'okera ku makya n'owulira nti nuwa mutwe nange bantutte tekirirawo kukwewuunyisa akaseera kaba katuuse naye sigala ng'ogenda mu maaso kyova olaba tukubirira twandibadde tutudde tuli mu kwekukuma twandibadde tusirise naye gwe weebuuza essaawa eno ey'akazigizigi lwaki ate tuvuddeyo twongedde kuvaayo kwogera olutabaalo we luba mu kaseera akazibu ate woolina okuviirayo mu kaseera akazibu woolina okulagira amaanyi go oli ng'agezaako kukkakkanya okuteerawo embeera ey'okutya ate gwe woolina okulagira amaanyi g'olina woolina okulagira obuvumu okitegedde mwana wa ssebo so kati kano akaseera Museveni nga bino byonna abikola ate we tulina okubeerera abagumu we tulina okuviirayo ddala ne tumulaga nti byonna by'okola bikole naye obudde bwo buweddeko era tetugenda kutya okitegedde so abakwatiddwa tugenda kubalistinga nga tukuba omudomo avuddeyo nga tukwata ku mulala Chairman Nyanzi waba yavuddeyo nga bamusesemye nga tetunoonya General Akirewo Kivumbi Smart muganda waffe General Gaddafi ne baganda baffe abalala bonna oyo gwe tumanya nti kati ali wano nga tukwate ewalala nga tukwate ewalala okategedde tetutagala okiwuliriza batukasuka kulalya naye twadda na birimba akasajja tekalwana Patricia adanga abasajja tebalwana abasajja tebalwana tebakuba ku mundu mugenda tegeera amazima nti abalwana bonna babatta bakayiira bani bano tebalwana ndowooza omuntu alinga eyalwana ddala alimu ku magezi ategeera ye General Kayindo Otafiire ndowooza Otafiire statements tezafulumya muziraba omusajja buze butambulira mu propaganda ndate boyogera ku Museveni bagenda kukima mu nju boyogera ku Museveni ogenda kufa Museveni yatuleetera otulo twebaka kakati era okyebaka webaka kinga osobola ogenda mu ddwaliro wali n'otafuna ddagala nabagamba ekintu kimu gwekera ku makya isita emikono mu maaso omutonzi musabe mugambe Mukama Katonda tuyambe tugulire ekkubo n'olwaliro lukedde abalwanyi baffe bali mu lutabaalo mikisa gibabeereko balwane kyokka okitegedde so njagala tubeere solid njagala tubeere strong tutuuse ku lyengedde tuli ku lujjuliro obusajja gwe mumuleke bukole bye bukola bwekekejje bulina ssente bulina emmundu buli kimu kyonna bukirina
Gwe abudula ebyo bigonde ebozio gendo binyumiza eri myagana ba MP byo yalina bameka otunyumiza kasasiro namu mutuliretingira ku bya Museveni twabagaba fesi tugenda genda mu nsiko onyumiza omuntu eyakiriza nagenda mu demokrasia wabo nagenda mu kalulu kabo ne bamuwangula nasalawo kwata mundu genda mu nsiko kutilimbula abantu gomperako reference ngwani agamye mfe tugenda yingira nsiko andwe mutwe mutagaza banna Uganda mubafuula abayungwe mubafuula bafala lwacho ndiretinga ne yayingira nsiko Bobi Wine ayingidde nsiko lwachi tondiretinga ko ne Bobi Wine kyali mu kuyitamu munna Uganda kyayagala okuyitamu kati ndo ffe tugenda kuyitawa kubanga baba akera ne batekawo ne semateeka balaba semateeka takyabataasa semateeka takyabayamba kati ffe we tugenda okuyita kati okasasiro wamwe we mutonyeza zaye Museveni yayingira amasiko Museveni teyajjana abaka teyakola bwati Gasiya yayita mu demokrasia oba yagenda nakwata mundu natirimbula abantu emitwala 5 temutunyumiza kasasiro wamwe mukubagana ki bumwanga mulaba nti ate wano His Excellency Bobi Wine generation we yagala okuyita Kyagulanyi generation we yagala okuyita wanafu ate mutaddewo amaanyi gaaki we mulaba nti wanafu tewaliwo mulamwa era tegugguka ate lwaki we mutadde amaanyi lwaki nakyemalira watadde amaanyi bye muyita comedy bye muyita ebitagattako ate nakyemalira yabitidde nnyo nakyemalira abyanguyirwa alaba nti obudde bumuweddeko twabagamba tujja mu Robodabu style kakati mwerwana mweka akantu ke mwakeera ku macha ne mukateekawo olwalero ke mutaddeko amaanyi mukalwana kasemateeka ke mwakeera ku macha Museveni yagana ba MP okulayira webito webibeereeyo ne bifumba fumba bibeereeyo mu bugurupu ne bifumba fumba Gasiya awo twavaawo bitunyumiza kasasiro biriyo biddeeyo ne bibeera ku ziwisiki ne bibeera ku ziwisiki bisomyeko ne biryoka bitandika okutayipinga okibuza Kyagulanyi talina kyajjeeko political party tejjeeko okozeewo ki kiki kyotuteredde ku mmeeza kiki kyotuteredde ku mmeeza ya Kyagulanyi tebijjaako tebirina kyebikoze otaddewo ki olese enkebete n'ogiteekawo ne tutandika ne tugaana okwegattako bitunyumiza kasasiro tuli mu mulembe gwa generation otugamba kukola Museveni bye yakola tuli mu gya kinaana tuli mu 21st century otugamba kukola Museveni bye yakola otunyumiza kasasiro ine bisajja fe mutuleke mutwesojuwe munna Uganda amanye nenunula gyagenda okwenunulyamu mwe musigale mutulotwa mwebake mufulute tetuyagala kuddamu kutunyumiza gabozi gamwago simanyi twarwana musika simanyi twarwana bwe tuti Gasiya oba mwarwana bwe mutyo mwarwana bwe mutyo fenaffe tuyina enwana eyaffe gye tugenda okulwanamu eno yennyini ate nga tetuyiye musaayi n'ogwo bino ebivubuka bisiru mwana His Excellency Kyagulanyi wakwata abavubuka ne babeera organized nti kakati Kyagulanyi atisa abaana b'abantu Kyagulanyi asibisa abaana b'abantu bibino ebivubuka lizadde lumpenizi Kyagulanyi talina kyakoze kandi Kyagulanyi atadde abaana b'abantu mu kamera kandi Kyagulanyi agenda kukwasa abaana b'abantu mwe temukyayira kye butugamba mwe musirike muddeeyo ku zi X munyozi wisikiza mwe muveeyo muwandike bu articles mubuulire bannayuganda mubaterewo butya we balina okujjako nakyemalira gwe musobola ogwo omulimu naye bisigadde mubireke mubitulekere tujja byeggusiza tujja byeggusiza mwe mulina mukutya mmwe muli mukutya wamma mukwate amasimu gammwe tukole ekirina okukolebwa
ndoza mwakitegedde nti bibatuukako Nareeso mwamulabye yakomyewo awo tose we mutiro busajja butamale mirundi nti bwali bukola omulimu bwali bukolera state omulimu nagambe yaffe Katonda abikola kati babadde basindise Nareeso omutwe yaguzizzaayo yakkakkanya yateredde wayina okubeera yalaye nti wayingira tajja tegeerawo ojaye kyekugambye ndi si buli wamu nti wa mmundu tojja tunyumiza gabozigo nti wagenda mu nsiko n'okuba emmundu guno omulebesi tuli mugwa mu nsiko yatende dijeno so ina ali mu nsiko mukinahana ni generali jaye empumi ogirete mu kamera abana bagikompole bagizzeeyo uliro ono ateze namutegedde ono abanga amajjeno bijirwa temukyalina kye mutugamba nze nakutegedde dda mugende munyumize ebibozi byammwe ku buccano mubere mugabozi ag'ekisirusiru buli sene tujje no bijirwa we kasasiro mugende munyumiza abo nammwe temulina kye mugasseeko ku ggwanga kujjako gundi mutuzamu ebyo kafanku naali ow'ekisirusiru wamma baana baganda bange abavubuka tusigale ku mulamwa eyo layini gye tuliko bwe tuba tutambulira teoya kuteeka ku pressure mma fe just in a space of 5 years tulina kye tulabako ekikulu kye twali twesinga okwetaaga ye mindset wake up okiwuliriza anange ngenda kuvaako Bobby tofaayo ngenda kuvaako nange ngenda kuvaako mbaleke ngene mulabeko kiri kusomereka kati ate kiri ekavule munnaye bali eyo baplantinga mu buli kasasiro waabwe gwe baagala nete wali kitagwa munnaye kibasigaza otunyumiza ate kiki batunyumiza n'eddembe lye badde batugamba nti baleeta eddembe balina UPDF yafuuse militia group kiki kye bagenda otunyumiza ekirala mbulirayo kye bagenda onyumiza munnauganda kati nti kye baamuleetera kiriwa osobola okukwata ejje ly'eggwanga n'olireeta nga lyambadde bimasiki kiriwa kye bagenda onyumiza eggwanga so baana ba mama munzikirize mbasiibule ngende mulabe ku kiri ku kitebe ky'NUP eri ewaffe gye twasooka ekamooca ku bbeesi abasajja mulabe effujjo lye baakoze be bagamba nti barwana wamma salutations to you tusigale in touch tusigale nga tupika abaana abali ku Twitter abakola omulimu mwongere ogukola abali mu kubanja baganda baffe twongere okubanja baganda baffe anamboze tekimwetagisa kwata mu Nareeso